ya oya embeera ekutuma okola kyotandikoze ate bano aba infinity it's infinity bakugamba nti they have jobs mu Middle East countries zonna zomanyi nti ziri Middle East bakubireko ku namba z'essimu ziri 0776 16 oba 0759 82778 beba infinities bagamba nti bwoba oli mwana muwala ng'olina national ID jangu batuukirire kweze namba zaabwe z'essimu nga bwe nkugambe ku 0776 16 5 oba 0759 82778 jangu national ID yo oba olina passport oba tolina bajja kukola passport ogenda okole nove mu mbeera eyo kutuma ate tukogenda okwetunda ngate bano bagambye nti bo balina emirimu mu Middle East countries zonna tukirira ogende otubakutukirire bakole passport oba ogenda okole nawo beko ne kadola mu nsawo nga lwaki nedda katweyongere na katundu kafe katundu ketuyinza okuyita part B eya our program embeera okutuma okola kyotandikoze aye tulabe ekyo ekiri eyo mukyala ye ate embeera yamunyigeeta yamutuma kola ki tova ku ABS TV tukomawo era tukyagenda mu maaso likayo bulango bwa bakama baffe omulabi omulungi neera tukomewo ne program yaffe embeera ekutuma okola kyotandikoze pozi kyembadde nerabidde okubuuza ku mukyalo ono atunnyonnyolemukko maama wange omulimu gwogwo emyaka gy'ogumazeemu gibadde mingi kizibu ki kyewali ofunye mu mulimu ogwo n'ogamba nti buli bwenkirowooza mbutufu mpulira nga amaziga gakulukuta ku mutima ekizibu kye nali nfunye kwogwo omulimu ogw'okwetunda ennyabo nagenda nenfuna olubuto nga sirwagadde nengamba kankuze omwana oyo sirina kyakukola omwana nemukuza nemuzaala wafunamu olubuto naye nze kisinga okuneewuunyisa bwe buzibu bwennina bamalaya abasinga betunyumye nabo oba abetunda batugamba nti teri bantu basinga kuba seefu nga bamalaya kuba ogenda kutuuka yakweyambaliza kijja kitya okulaba nti ofuna olubuto okufuna olubuto musajja ayinza okujja n'akulimbalimba kitegedde nokolaki nokola nga bwakulimbalimba n'akulimbalimba n'atateekako naye tasobola yadde kuweereza buyambi yadde 10 n'ekyo gwe n'obeerawo ng'okolerera baana abo nga ye nga n'obwomukubira essimu yagamba bugambi kanzije ye obeera omumanyi oyo akulimbalimba obeera omumanyi nenamba mbeera nziina ebiseera ebisinga ekyo kiba kirungi ti bwoba omanyi omuntu akufunisiza olubuto maybe nobanga takuwadde buyambi omwana omanya nti alina ekika amanyi waagwa katugende mu maaso n'omukyala waffe ono omulala maama amanya gaffe mukwano tushabe Gloria tushabe Gloria olina emyaka emeka? Ina 3 Charlie Shibobu okimanyi myaka 3 oba kuzaala wa? Banzaala Kabaale kwegamba oyo mukiga wa Kabaale waluga Kabaale sayidi ki? Muyebe tinamanyayo olamanya Kijezi ahale Kijezi koyo olamanyayo kashi ebaleta okali ebicweka bingi ebindamanya balamuse haba Kabaale mwasiba mutamwena bakabaale ninye Gloria ndi mu studio ya pastor Iga STV ABS TV era bakureba abakabaale n'abalamusa n'abajja nti mwebale kuba mulalemera ABS TV mukagira ngo mu TV zone ziri mu ihanga mwine kulemera ABS TV ekimala kola ne kyamaani Gloria webale kulabika bulungi mukwano mukwano gwange bakuzaala Kabaale mu Kampala owangalira saidi ki? Mpangalira Kawempe wano yamunyagwa. Okay, tova wala nyokolera wa. Kolera Kireka. Tova Kampala wala Kireka noddayo. Okola mulimu ki? Ndi malaya. Oli ki Gloria? Ndi malaya. Oli malaya ebyamazima oli malaya yennyini. Okay, Gloria. Mbeera ki eyakutuma kugamba nti oyingira obwa malaya?
Embeera yantuma banfumbiza ndi mwana muto. Banfumbiza nyine emyaka 13. Banfumbiza nga nyine emyaka 13. Tata wange omuto omujaasi bamuyita ku mikolo gyange. Redde nasasula ebintu bingi. Nasasula ebintu bingi. Senga wange atazaala ku mwana. Ye yanfumbiza yali w'amagye. Senga wange mukulu wa batata wange. Kati bwe nalabanga tata wange bwe yalabanga ndi mwana muto sirina kye nsobola genda kola mu bufumbo. Asobola zakondeza yiraka. Nyina alaje. Yagira ate omwana ogwo muto neza kumukolera ki. Yaleka bakole emikolo gyabo bayiza gikola. Yija yandeeba yagaruka yalibadde emmotoka ye yagaruka muri Kampala. Kale akatali muri Kampala kaba yali Masaka Kasijjagirwa. Ebyo byawa muzeeyi yije yabuuza muzeeyi wanje oli kunzaala yagira omwana muto abwati mushwere mukamuteeka mu bushwere akyali omwana muto tinguza kumwikiriza nkashanga abakazi abakazi bana nye ndi omwana muto nashanga kakali omushaija mukulu Kali musiramu. Kali omukatoliki konka abine sente. Abakazi bateekateeka ndinizako nyobo ndi omwana muto nye natwala ebyobugiga by'omushaija. Ojja kugira n'oddayoko mu Luganda kuba n'Abaganda bagala kumanya kiki twogerako. Omusajja abakazi bajja bange balowooza ngenda kutwala ebyobugaga by'omusajja. Ne batandika okukola byonna ng'era abantu abakulu bye bakola. Nze nakubwanga emigo. Kituufu nagenda okuva omusajja oyo. Omusajja yali asazeewo ampase nali mwana muto naye tiyankozesa kunteeka mu mbeera ya mukwano. Tiyanteekamu. Yali ayagala nkule. Nsooke nkule. Kati ekyo bwe kyabeera awo bakazi bajja ne balowooza engeri gye ndi omwana omuto bazee wange oba bazee waffe ajja kuleka ebyobugagga mu manya gange na buli kimu ate nga omusajja ali mulwadde wa mutima. Essaawa zino wenjogerera yafa naye simuvunaana talina kye yantuusaako. Kati taata wange ye bwe yajja kusa yansanga nga nze nansaza emigo nga bansibidde mu nyumba olugi yalumenya kubanga taata wange yali dokita w'amagye nga talinako kulankaze. N'agamba abasirikale be mumenye olugi twala mwana wange. N'alumenya n'anzijawo bwe nali bwe yantwala bwe nagenda saakwata wadde ku sapato wadde ku kikopo nagenda nga bwe nali bwe yansanga naye nga tosobola kumanya nze yanze yani nga nze nanzijjudde ebizigiro emigo giringa amiggo nga ndinga musibe nanteeka mu motoka nekutukola ki ntambula bwe twatambula tuvuga twasula mu mbalala n'agamba omwana ono twatuuka kiro yalina musawo munne yasoma naye n'agamba sisobola kusula na mwana ono ng'atunula bw'ati bwanfiirako awo nga naye bwenkolola sasema musaayi kubanga omusajja yankubanga emigere egy'omukifuba nantwala omusawo nebankuba ekifaananyi mu kifuba nga wano mu kifuba wano mu bulago wano nali nafunawo ebbwa kubanga yankubanga. Musawo n'agamba kati ogenda kukola otya namugamba muwe treatment ekola ki esooka namba treatment esooka netuddayo mu hotero nze ne baganda bange abaana be bazaalanga ye napangisiza luumu eyaffe nepangisa luumu eyabwe kyeyakola yamanya nti janzije nali nfumiddwa munamagye n'agamba abasirikale 10 badde ku mulyango gw'omwana wange babeere nga bamukuuma omusajja ola ayinza kujja nga atugoberedde nasobola okutuusa ku muwala wange ki obuzibu ne bankuuma zaali ziwera ssaawa 9 gwali mwezi gwa 8 tujjukira naye mwaka sikyagujjukira
Nagamba muveeyo tuvaayo emmotoka zaali 3 yeye ali avuga baali bamuvuga mu jipu nagamba emmotoka zengenda ogyevugira ningenda kwevuga muno omwana wange tutya babiri saagala kumulabya nako gyabadde muki eri kabeere kitanga nzaala kabebere basinga bange tibamanya ki ekyaliwo eri gye nafumbirwako buko nze mama wange yanoba nandekanga tuli baana bato nze kansubira nti ne mama wange tasobola kundaba nantegeera kubanga nandeka ndi wa myaka 4 saawa zino sinzaga nti mama wange mumanyi bwetwa saawa ezo 9 netwevuga mu jipu ye nakwata uniformu ye esaati najimpa anyongerako jaketi netuvuga tusimbula bwali bucha nga bucho obulungi nga tukinikira okutuuka muki Masaka tuvuga twatuuka Masaka nagamba tusooke ndaga omwana wange obulamu wadde mulwadde tuuka mu tawuni gye bayita eye Masaka ennene mu Nnyendo nagamba oyagala kulya ki nali sirya nyama redde yangulira ennyama yangulira enkoko naye enkoko ye nabagamba mbasaba mugiteeke mukuma mugikube kubanga tasobola kola ki gimira naginteera mu girasi y'amazzi nayiwamu omunnyo akunnyo katono ne sukaali nabikola nga juisi nabimpa sobola okola ki kubinywa nagamba kyekira kyoyagala kulya nimugamba ango sina kyensobola wabula kati wende njagala kola kikuwumula nagamba tuvuge tukole ki tugenda mu balakisi nanzijanjaba kubanga redde abasirikale baba n'eddagala ly'amaanyi yonna eryetaagisa nanzijanjaba yamala okunzijanjaba nembeerawo kati anko wange oyo bajja ne bamutwala e Congo oba olutalo lwa Congo walumanyako gye batwalanga abasirikale bana ba Uganda ne bamutwala e Congo ne bamukubirayo ekyasi mu kugulu kirala ne bakimukuba wano birabyo ebyasi bimeka kati basawo ne bali bagala kukimujja mu kino na kino ne bamugamba kino balina omujjako okugulu nagamba sisobola kufanga sina ki kugulu na kino nkiremerayo ne bagamba kino kyayonoona obusuubu obutwala kuki ku mutima naye bakimukuba kuno ku ddyo nagamba mundeke nja kufana ki ebyasi byange taata wange n'abeerawo nga takyagenda mu fieldi genda kukola naye ng'asigala yajanjaba amagye yakola emirimu gye ng'omusirikale naye ng'atambulira ku migo tuga ekiseera esasi liri lyamuleetera kansa eryali wano nalwala kansa anko wange najja naafa tugenda ewaffe netumuziika twamala omuziika netudda kujja kukima bintu na buli kimu kubanga mukulu bantu basobola mutwala nga lukuluto nze nabaddukako bwenabaddukako nenyingira Kampala nga zikola ki obwabusigaalo bwenajja okuyingira obwabusigaalo gye nagenda nga bampisa bubi naye nga simanyi nnyo mirimu sina mirimu nnyo gye mmanyi naye omukazi nalabira ddala olwonge nkuze nalabira ddala nti nsobola okwagala bbaawe nanteeka mu mbeera y'okuntulugunya bweyanteeka mu mbeera y'okuntulugunya ningamba nze wano sijja kola ki sijja kubeerawo kituufu nze saasoma kubanga banfumiza ndi mwana muto sijja kulimba nze nerinnya lyange ndabye simanyi liwandiika era nkulabe ningamba nze wano sisobola kubeerawo nintambulamu bwe natambulamu ninfuna mukwano gwange olwo yankwalako omukwano mu bwangu naye nga wenagira muno mu Kampala nga nkozesa lulimi lwange na Luswayiri nga simanyi Luganda nkozesa nnimi zijja bbiri Luswayiri na lulimi lwange kati omukazi oli ndowooza yali amanyimu ki olulimi lwange nangamba nkufunidde omulimu nanfunira omulimu ate ndabira ddala olwo nvubukidde ddala nina figura ngenjewulira ndabika bulungi nengamba wano nkolayo ki gye nafunira omulenzi gwe nali njagala ninfuna olubuto lwange olusooka nanegobako nga sirina gyenkwata
ni bafulira omulimu ng'olanzikiriza okunkozesa n'olubuto lwange gye bantwala nga mbalinako oluganda nali mbalinako oluganda ne bagenda okundaba nga bamumanyi kubanga nagenda okola nga bwomanyi abantu balina ku ssente tebatera nnyo okwefaasa abatalinaawo nga ansika amanyi bwe yambuuza oviira wani emunyonyola nambuuza jjajjaawe yani nemunyonyola taatawe yani nemunyonyola nangamba oli wa musaayi gwange kati tiwaliwo si mu biseera ebyo byoga nti akube waffe mukyalo wabiki naye nga abalina essimu zaalinga ntonotono ne bakola ki taata wange yalaze kukyala kubanga yali abamanyi baali bakikajjeeni bwe bandaba ne bagamba oyo omwana musibire mu kisenge agenda kudduka kubanga yadduka kubali nawe nasobola okukola ki kudduka ne bansibira mu kisenge bansibira mu kisenge taata wange kodo teyasulawo kubanga taata wange yali musuubuzi w'amagendo ng'asuubula amagendo abitwala Rwanda bireeta mu Uganda kale nga naye alinawo akasente akatonotono embeerawo taata wange bwe yagenda teyasula ne banzijjayo ne bambuuza oyagala kukola mulimu ki kubanga famire eya anko wange batunda mbaawo ne bagagaabamu ab'omundeeba nangamba omanyi mulimu ki nemugamba nze simanyi kufumba nokoza sikola ki simanyi kubanga saabikuliramu nangamba gogenda kulabirira nyumba muka anko wange nangamba gogenda kulabirira nyumba na baganda bo woyina okukola ku byokunywa byammwe bikoze bijja naye nga ebiseera ebyo nga tusasulwa 10 zijja 5 kakati abali basasulwa 15 nazisasulwa 1,000 obutayagala nziruka enveewo babasasula omuntu olinda nga bakoze ki wanyumidde ate era omuvubuka tansi ovubuka oba oyagala okulya lekamu okafuna embeera awo omulenzi yanzaalamu oyo omwana najja nanoonya omwana yali muwala najja nanoonya nakakasa ntanguddeko n'atandika okunkolako obuvuyo ningamba nzikuleetera ekika kyange obuvuyo ayengeddeko yayakola ki yasinga kinakola nga nze neyuna obudde nga nvaawo nga nkyambeera ne mukwano gwange mukwano gwange oyo era tuli tutyo era nkyali naye siddeyo era ewaffe naddukayo tebamanyi wendi kakati kati sikansoke nkubuuzeemuko oyo mukwano gwo yakujjawa wajja mu kibuga wamusanga mu kibuga namusanga muno mu kibuga ng'omaze okutoloka n'omukolako omukwano nemukolako omukwano gwange nali sina wakubeera watulina wakubeera yali mukazi yali musajja yali mukazi kambuzemuko Gloria kwa story yaffe badde mpangumuko omukazi oyo yali akola omulimu guno ogwokukola gwogumu omukazi yali wabbaala manye gye emirimu gi-related olaba nti gi-related gya Luganda si bwe kiri kati ye yakufunira omulimu guno ogwokukola kakati bwe natandika okubeera naye nabeera naye emyezi ng'egi esatu nangamba oli muwala alabika bulungi sigenda sobola kuliisa sigenda kukusuuza nga bwe nkuliisa wabula bw'oba toyagala kwetunda ojja kunviira watayagala kwetunda yakugambirawo direct yangambirawo tiyankweka nangamba bwatayagala kwetunda sigenda kola ki kubeera naawe ensooka nebirowoozaamu nebyensoberanye n'omwana nakola ki nabeera nga nfunira abasajja babe yanywesanga mu bbala nga bwembagaana nga bwenkoma wansuza wabweru n'omwana wange embeera nempaliza okuyingira mu bwamalaaya tinkufuna bwe yampaliza okuyingira mu bwamalaaya kituufu nasimanyi bwe bambaza bajja mu mafumafu wabula nga noonya kyakuwa mwana wange kulya manyi ffenna abakazi abaana baffe kitukakatako nayingira mafumafu abakazi bandabanga muwala muto agenda batwalako abasajja manemagyo tibibulamu ate nga ndabika bulungi nyina figa yange ndabika bulungi kazi nebateekako olukongolo waliwo omukazi yali omu yagamba nze ngenda kukubeererawo kati tugenda soka tugendeko mukuumulamuko katono tukomewo n'olugero n'omukyala abadde akyatubuulira ku mbeera y'omukyalo oyo gwe yafuna omukulukulu atwongereko katono mu maaso tuva ku ABS katukomewo.
nanti embeera ekutuma okukola kyotandikoze. Story y'omukyala Gloria ebadde mpanvu nnyo ddala. Eyo story tetusobola kugamba nti bakikulwe obufunda bw'obudde tetusobodde gimalayo, tujja kubatongerezaawo olunaku olulala. Embeera ekutuma okukola kyotandikoze lwakuna ssaawa 4 ez'ekiro kwe tubeera kubira Mwalimu Yusufu asobola okulumbira dduwa buli kimu kitambule bulungi. Ate abasiika investments bo bajja kuwa ku motoka y'ekirooto kyo gye weetaaga osobole okutambula bulungi nawe mu bulamu oveemu nga weeyagala. Ate aba Chinese Hub owale Kanyanya bakugamba nti tukubire ku namba y'essimu 0756 33 35 then basobola okuba nga bakolako bulungi iddala. Infinity bo bakugambye nti batuukirire munaye ku namba zaabwe ez'essimu basobola okufunira emirimu mu nsi z'ebweru. Oba omwana wa muwala ng'olina national ID bakubye ku namba y'essimu eri 07 76 16 55 17 0759 82 77 18 bajja kuba bakufunira emirimu mawanga ag'enjawulo nga Abu Dhabi n'amalala osobola okwebeezaawo naawe mwana muwala olemu okutuuka ku lw'okwetunda. Era nkugambye bakubire basobola okufunira omulimu embeera ekutuma okukola kyotandikoze. Langa naffe wano ku ABS TV mu season yaffe ya Christmas tukubira ku simu yaffe eno 0781 54 26 06 07 5 era nawe yenna ali mu mbeera eyembi nga weetaaga tukukutuukeko tunyumyeko naawe osobola tumanyi ofuna obuyambi. Era nawe still kuba ku namba y'essimu 0781 54 eyo essimu yaffe ey'embeera. Nawe yeetaaga okulanga naffe tukubira ku simu twogereko naawe ebbeeyi yakuteesa twabawadde offer ya Christmas. Kalwa kineddayo kyekikujja ku ABS TV tovaako weelaba.